Bagamba is on the run. Pastor Jjengo, ye mutabani wa Pastor Iga. Yeah, yamuddira mbigere. Yamuddira mbigere. Now is on the run. Waliwo mukyala gwe bayita Anet. Anet ye mukyala wa Pastor Iga, abamu ku bakyala ba Pastor Iga. Yali omukulu, yali akumba. Ali wa kusatu. Omukulu oba ye muto. Nenga yamulinamu abaana. Yes, amulinamu abaana. Traditionally Africanism abamukyala we. Abamukyala we. Okay. So omukyala ono ayina yagenda ku police n'afuna ne arrest warrant. Wandoza basamoninga Pastor Jjengo nga talabikako paka. Ayagala restaurant y'omusika w'ebintu by'omusumba. Era kati ali bamunoonya okusinziira ku report eriwo. So tunoonyeza ku bakulu bano okwongera okukuba ekifaananyi. What is really happening down there at Pastor Iga's church, the late. Biki ebigenda mu maaso. Ye Pastor Jjengo kiki tufunye ku musumba. Amwana ono najja musobola eddalu n'esobira obuvunanyizibwa naye bwa musumba. Ennaku zina caretaking the church. Then tufuna ne kojja Kimbowa abamukoba abasikula fitina. I know. Mukwano gw'omugenzi. Embeera nesituka kubanga yatandika yonna okubanja church. I know. TV mujimujjeko. So byonna byatandikirako yosikafo. So twongera okuba torch what is happening that side. Ndoza katusoke tufune emboozi eno tulyoke. Tweyongereyo. Dax Vibes is with us. Nabo banji. Kanisa maze sabiti wiki 2 nga taliyo buzibu ki. Andrew Jali mulamu era Andrew ng'omuntu bw'obanga oyagadde onera ati wayinza okuba aliwo obuzibuzibu nga bw'omanyi ebintu ebyo nga like ng'ebya family oba buli kimu naye nga ye Andrew ye gyali kubanga era bwe nakirabye actually kyampaliriza n'enkwata essimu eyange ne ngamba muno kamukubire ne mubuuza oyinamu obuzibu bwonna na buli kimu. Actually yina ngamba bugambi nanga kojja jendi nja kubankuba ati ekigambo kyo kati yangambye omfulira ku simu ki anende simu ye igaye ya bulijjo kweri simanyi oba bagikola batya kuba abantu abalala bagamba bagikubako teyitamu naye ate nze bwe nkubako okwo ku simu gye yampa oba gye nalingangira mufuna. Lwaki gwa mufuna wekka? Asobola kuganti no balwaki nze mba mufuna kubanga abantu abasinga obungi bagezezaako okukubira abantu abamu nga bankubira nga bagamba kojja gwe Pastor Jjengo omulabako. Actually kyampaliriza n'enkwata essimu nze oba nayambiddwa buyambibwa sijja kuga nti no nakoze ekyo oba nayambiddwa buyambibwa naye bwe ngezezaako n'enkuba mufunye ku ssimu ye. Wakubadde omulabako mu buntu. Mu buntu ebbanga liyise go ge mazima okuva lwe na handing over TV na buli kimu kyonna okuva ku olwo siddanga mulabako nti no one on one siddanga mulabako okwo wabula onera timbadde njogerezeganyako ne mukwano gwe Brian na buli kimu Brian yenga yembadde mulaba naye kulaba nti no ndabe Jjengo maaso ku maaso kiyinza okuba kitutte kati emyezi ng'ebiri. Mabanja kiki ekiyinza okuba nga kimukwese? Sijja kuga nti no oba kino oba kubanga yenga ng'omuntu omanyi tojajenga nga muntu oyinza okuga nti no oba kino oba kinga naye yayina ensonga ye nga ye so sobola kwogerera family yaabwe naye nga nze kyemmanyi nti no mwali mu Uganda teyagenda bweru teyagenda wa mwali mu Uganda wali omuntu yenna bw'abanga ayagadde asobola okubeera nti namu approach nze namulaba akuludde olwange nze sirinaako kintu kyonna kyemanja family yayiga ng'omuntu nze kuludde olwange sirinaako kintu mu mutima omulungi wabasonyiwa mu mutima mulungi actually abantu abasinga obungi bakimbuze neze mu mutima mulungi kasita omwana yavaayo kyenali njagala omwana ayo yennyini nga ye aveeyo abeere nti nakkiriza nti no waaliwo oko transaction yakolebwa kasita akikkiriza kintu ekisinga obukulu bwa byonna wawulirako oko Andrew nga gamba muno transaction teyaliwo wakati wange ne Kimbo njagala oleeta video emu nga gamba nti noba yaliwo byonna byaliwo era ebintu ebimu nakeera ku makya ne tutuula nti kati ng'emmotoka Subaru nti kino ekintu tukoze tutya nagakojja emmotoka kanje kuddize na kino so twabise tolinga era tewaliwo buli muntu obulamu butambula ndowooza ebintu by'abaana bino nti noba ina byekomitinga nti noba kuweerera baana oba kukola atya nange kennyininyini ng'omukyala oyo Anet nawuliddeko oko buwulizi nti nate ayina waliwo oko omuntu omu yankubidde n'abeera nga akingamye ne all in all saagala nnyo kuyingirira bulamu bwa family lwaki netika badeni why do I serve something I never did byaliwo era bwe bagira basobola one time one day okujja ne bangamba kubanga TV bwe nagivaako nevaako ne basobola okudda one time one day ne bwe bangamba nti mwami Kimbo atuyambeko okuwana
nkisobola kubanga omulwa omutima gwa family